Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ivan ya wasa zali mu 2000 ne ba divorce nga 2013 nafumbira emirundi 2. Yes, I did so. Sabazaluka oba tata abote abazaluka mu kufa kwe basigala ba inheriting eyo scam ekisumbu wa family ya Ssemwanga ge masomero aga Brooklyn City Colleges amasomero ago gali mbibuga 7 era nga headquarters za masomero ago gali Pretoria wali esomero headquarters za masomero ago nenga naye obuzibu bwe nafutegedde bwavudde waliwo akasente akadde kavanga mbyobugagamuzi bya states masomero ago nga bakawa family bagamba kati abaana bakoze yenda katemako agaddewo amasomero ameka gali ameka bwabiri mu meka ayobwa osuubula ngoye za mivumba busaabala leero omanyi bizinesi y'amasomero kati oyo omukulu ogerako aba family ya Zali tubagamba bino ebigambo yasemwanga yasemwanga mugende mukole sente zammwe muve ku by'omwana muve ku family y'omugenzi ali mawulire ye batuma mutume alina mutuma naye kati namusibya ajja mugyeyo Zali tusubira kutula ku mmeeza n'abantu bino twagezaako abalungi abagenda maaso n'okubeera nga mutulaba ate era nga mutugoberera ku mukutu gwa Beyond the Newsroom. Nno tuba tugguse olwaleero ne program yaffe The Celebrity Talk. A Celebrity Talk eno program tugendagenda maaso okubeera nga tubanga nayo olunaku lumu mu wiiki ne muganda wange amanyikiddwa nga Damba Mosh agendagenda maaso n'okubeera nga abeeyanjulira. Nabagamba nti fe engeri gye omanyi bino ebintu engeri gy'obanga wasoma ekintu toyinza ate butanoonya bakikugukamu. So nina omusajja ajja ogenda yeeyanjule ogende maaso n'okubeera nga mumutegeera. Nze Deni BTN Media awe tuli okubeera nga tukutuusaako ensonga ez'enjawulo. Zari Hassani atabuse nno ne famire ya Ssemwanga abagamba ekigambo kimu kyokka nti bwe mwalemererwa okubeera nga mulabirira abaana bammwe naye mwagala bintu kubitwala gwe yamala emyaka n'emyaka nga toyogera na Ssemwanga essaawa y'olwaliro okomawo oyagala bintu agenza otunula mu mawulire nga Ssemwanga alina amasomero agali mu 30. Ate bye tuwulira kati ono agamba mbu yalina 24 kati wali 4. So n'ebirala bingi bigenda mu maaso n'okutambula. Naye kyesinza okwewunya mu bulamu bw'ensi eno nti omukwano omuzibu Bruno Betty ali mu maziga mpawo kati maziga gakomba ge tulabako. Naye abakazi b'obubina bano wamaze wekuumireeyo kambeere naawe tonkole ebya Bruno Betty bye bamukoze. So n'ensonga endala nyingi tugendagenda maaso n'okubeera nga tuzikwatako. Liking a video, subscribinga gwatandaba subscribinga mwatu eyamaliriza eddo subscribinga kugamba bugambi nti kyokola kya muwendo mungi nnyo weebale just sharinga n'abalala bafune ku information ange omukulu nsanyusa okukulaba. Amina sebo n'omulabi owa Beyond the Newsroom kyakabi nnyo amanya gange nze Moshi Damba omusajja omubandagazi tugenda kubeera nga ffenna tuseetule ensonga zino manya abantu bannyo bazoogera naye nga tebalina oluusi olumu na bukakafu n'okwongera okudinga diipa kwongera okuwa abantu ensonga ensunsule ekiba nga kikwata ku entertainment. Ndi musajja munnamawulire profession yange eyo ate ng'era ndi music analyst omulungi atunuulira ensonga bintu byewuunyisa kale oli tasobola amanya nti twagraduatinga naffe bibaawo ebbanga lyonneekweseeko libadde ddenemukko kati mukulu Swaibu mwana Swaibu emusikkako sindowooza bwatubabanagana ebyana byange bino byana byagala fundeka anaga okulaba nga watutaddemu star Hollywood awo bibaawo anyway bwe bityo Moshi nsanyusa okubeera nga mba naawe ku panel olunaku olwaleero wabula kyenyinza okusuubiza abalabi nti tugendagenda mu maaso n'okubeera nga
ensonga tuzikwasaganya. Ensonga zino zetugenda okwogerako just okubajjukizamuko nti gwe wawulira nga olina akasigaddemu ku interview eno ng'oyagala oddiginga deep. Yes, ebo. Genda ku mukutu gwe bayita Celebrity Quiz. Subscribing ate olabe buli kye bayita entertainment. Eyo channel yo ng'egendako entertainment yekka. Tojja sangayo birala. So yitayo obwere maaso n'okwena ng'osubscribinga ku mukutu ogwo. Nate Mosh. Yes, ebo. Tutandikire ku nsonga za Zari Hassan ne family ya Ssemwanga. Lwaki omukazi eyanoba n'ave wa Ssemwanga n'afumbirwa Diamond Platnumz kakati wuna alina Shakib ayombera ebyobugagga by'omugenzi? Ate kiri bwe kityo omanya abantu abasinga tuba neeyeguni tugundi anobye naye anobye atya ako kakulu anobye atya nti mu bye bagamba byonna nadde ngoberera ensonga ezo nendaba nga Ssemwanga yafumbirwa omugenzi Ssemwanga Hassan Ivan yawasa Zari mu 2000 ne ba divorce nga 2013 Zari emyaka 13 nga bali bonna Zari kwe kufuna Diamond yawo myaka ejaddako pa kufuna Shakib naye mu bange yo libali bonna olaba nga batambuza ekintu era Ssemwanga alina we yali atuuse financially ne mu mbeera zonna z'okwesitula mu buntu. Kino lwaki nkigamba nti esaazi zino otunuulira emaali omukulu oyo omugenzi wa Rich Gang yatufaako Ivan Ssemwanga yatufaako 2017 mukama amusonye byamusobako nti yali atobye ne mukyala we babiri. Yes, era Zari bw'oba omutunuulira si wa bulijjo kuba Zari mu 2023 yali ayimba yali ayimba naye Zari mukyala ali smart, mukyala mulungi ekisooka ate ali smart. Zari mulungi. Yes, mulungi. Gino emyaka gy'akyagimala. She's an influencer. Ne bw'atashakimu kati nano naggwe. Ngenda asijja kulindira Zari ngenda numba nekisingo kyesingo mwagalako kibongo abakyala bangi wano bami baabwe bafa emaali yonna nebagwawo oluusi ne balemererwa obimanaginga ekirwanya famire ya Ssemwanga kyonna tukimanyi olwakuba nti eyo famire eri mu limelight naye bino bibaddengawo ku ground famire zonna. Nze I'm a victim. Tata wange nange yafa. Mama wange ne batuko omujjako ebintu ebisinga byonna. Famire zino abantu abakazi mwe bafumbirwa abamu bajja nga tebasoose kunoonyereza balwanye batya bo ne baagala okutwala ebwabwe omuntu n'ayimirira ku lumbe n'agamba nti obaana ajja baweerera ne batayamba. Anze waliwo nange tata yafa 2012 waliwo yansuubiza okuweerera abaana paka ku university. Ndowooza ali maama kutoba yekka salaba. Ngami abakyala batoba. When you look to this beautiful lady Zari ndi ebbanga lyonna Ssemwanga wafudde 2017 towuliddeyo scandal. Ekisumbuwa famire ya Ssemwanga ge masomero aga Brooklyn City Colleges amasomero ago gali mu bibuga 7 era nga edikota z'amasomero ago gali Pretoria wali esomero edikota z'amasomero ago nenga gasasanide n'ebibuga Durban, Crimea n'ebibuga ebirala bya South Africa masomero g'amaanyi nti Ssemwanga wamala okufa bano okusinziira ku Zari agamba nti bakola ebintu ebyo babiri ate si musiru era legally ndowooza kirambikiddwa kati wamala okufa kiba kitegeeza share ya Ssemwanga edda ku baana. And of course abaana se bakola se bali mu kuleeta complaints zino abaana they are living a luxurious life baana ba star bali bulungi baana bavuga zi BMW bali masomero malungi toliwulira yafuduma naye obuzibu bwenafutegeddeyo bwavudde waliwo akasente akadde kavanga mbyobugagamuzi ebyestates masomero ago nga bakawa famire bagamba kati abaana bakoze genda kukatemako newokulabira awo kiba kitya omukyala yinza atyo tumanyira naye banneekamba bulira ab'eŋŋanda ab'eŋŋanda mukole ebintu byammwe biseewo nigenda kwogeraku ku bakyala kubanga fe abasajja tutoba ne bakazi baffe n'omala okufa nga mbulambwa bw'obadde ne muganda nga temuzigatta oba ne muganda wo nga tasobola yadde kuyamba kizibu kyamutwala okitegera essaawa zino mbadde ntunulya Zari ng'agamba nti ne Ssemwanga we yafa
bayingira mu nyumba ye ne babbamu essati ezebbe byonna byonna ne babibba ne batuuka n'omuteeka mu suuti gye yaliko kuuma mu suuti okitegeera ekintu ekyo ekintu ekyabika ekyokuswaza omusajja yali ow'erinnya omusajja yali asaasanya ssente olaba kati omuntu aliko okujja ebintu ebyo ebyokweswaza ebyali ebyekyama nga yasirika ate alina bingi n'ekirala ndi webeera balaba nga kinene bagende mu mateeka nga famire andi omukazi ajja basi andi kati kyenkugamba kubanga mu mateeka ne bwe bafamire ebyagala ekisooka nti oli yali mukazi w'oli okumala emyaka 12 13 okuva 12 paka ate nga batobye bakoze bonna era bwe baleeta endagaano z'ebintu ebyo okuva kwe babigulira n'ebyapa by'amataka biraga nti mu piriyodi eyo kitegeeza ga bamaanyi ga mukyala ng'alinamu share almost 50%. Abaana omusika alinako 20%. Kakati that is 70%. Abaana abalala family endowooza ejjasigazawo nga 5%. bwe balirako ennyo naye ate tebajja ddajo gibawa nadde ndaba omuvubuka oyo asinze ennyo okujja mawulire wamuyita kinene abadde omu ku badirectors ku masomero ago genkugambye agala embibuga omusanvu South Africa ng'agamba nti n'essomero abadde talinnyayo kumala emyaka nti bakati gibadde ng'ena nga ssente azisasulira ku masimu ba staff members baani naye nga n'ekinene which kind of a business running nga tolinayo ngagamba nti alina ekintu kyeyasanga ku ssomero ekyo nti ye nga musiraamu oba mbizo I don't know saategedde awo nengaga nti waliwo ekintu kyeyasanga zali akola ku ssomero awo nekimunyiya okudda ku ssomero eryo kati simanyi kubanga engeri gyakwedisclaimer nti engeri gyendi omusiraamu tekyetagana kwogerako abafamire ebya zali tubagamba bino ebigambo eyasemwanga mugende mukole sente zammwe muve ku famire y'omugenzi kubanga omukyalo osinga abadde musiru fenna tukimanyi wano abasajja bangi nnyo abagagga nga bafudde abakazi emaali nebayita mu ngalo naye nga obuzibu buvudde ku famire zammwe ku famire z'abasajja bagamba zali sente z'omugenzi aziwasamu basajja no erisheya ye alifu okukola byayagala kati zali singa abadde abaana tebasoma abaana bali awo tebeyagala muvuala akyali eyo atayagala kufumbirwa baana bazali bangi nnyo babagankada n'okubeetega ndesaawa zino eri nnugu ya famire tikati omwana waffe yafa ffe tuli eno mwe mwakolawo ki kubanga yatoba ne mukazi we naava watwa mukazi akulaze nti okuva Ssemwanga yafa 2017 asigadde atambuza business bakazi batono nnyo abalina obwongo obwo njogera bino gondaba zali omu ku bakyala mu continent ya Africa abali most organized aina endorsements zotamanyi na muweno aina corporate companies zakubira obulango kitegeeza zino corporate companies tezigenda kujja ku mukazi ali nga alina obwongo buli dormant bagala omuntu agenda okudriving a brand to the mass, to the numbers. Teno zali akyaliwo emyaka egiwera. Akyaliwo. So kyenandisabye nti zali abadde alina byasirikidde ebbanga lyonna lyonna kuba kati atusenda agamba nti muli bakkojja muli bataata diwo wali ovudde nogaa nti bannange abaana bamuganda okitegeera ekintu ekyo nti di so nti naffe ab'enganda tuteekawo akakatijjo oyogera otya ku maali oli nga toyamba baana be nga toyamba mukazi we yes kubanga wanddayoga nti abanange taata muto ye buli jagira atukubira nako nosanga abantu abali mu kuleekaana nga baagala bintu takutwalangaleyo nakadde gamba nti mukyala wa muganda waffe yafa abaana basoma abaana bali batya kiri kitya because tukitadde ku side ku family ya zali eyo nebino biri ne mu nsi ne families yes lwakuba nti family eyo eri mulimu like ate mulimu abantu abamu nga bo batunuulira ebintu bineno ng'obudde bukyali moshi waliwo omusajja omugagga ennyo yafa wano eno ng'alina amasomero amanene ennyo era we manga ogedde ogategeera kuliko ne university bwe yali afa omusajja oyo tegali ku lw'Masaka mangi nnyo ebyobusika bye yabirekera muwala we gwe yasisa so si mutabani we mutabani we ebye yabimuwa mu bulamu n'abitunda kuba omwana alinamu omutima ogwo era
n'abirekera omwana omuwala n'ennyina batambuze ebiki ebintu nga yali waali n'alaba nti kitaba nikino kitunze byenna shares zakyo zonna nga nkyali mulamu kakati ate olwo bwe naafa naye ekyandikoze ebintu bino ekyandiyambye mu nsonga zino zonna famire obutweswaza kubanga omugenzi Ssemwanga oyo yali omusajja ayagaliza era tumanyimu abafamire biki bye mwakola na Ssemwanga ojja sanga omukazi ayabe n'ebintu ebinene sina buli gwe wayamba nti alina okusasula oyinza oba olina bye wamukolera naye si buli gwe wayamba nti alina okukola ki okusasula ebintu ebimu tubikolera Katonda oba oli awo ne tufunamu ebizimu ziba long term projects nalaba ekinene ng'agamba nti kati ali mu kuzaala buzazi baana kati singa zali afiira awo abaana bano Diamond be yamuzaalamu nabo bagenda kugabana ku share ya Ssemwanga mwerimba. That is idiocy. Kubanga omuntu gwegerako Najib Diamond mugagga nnyo nawakomala era okukola abaana be tebena nawo bayinza kukwata kashiya ka mama waabwe because wali taata ayina sente so kati nti yawagundi nti singa zali afiira awo emali y'abaana katola abaana abasajja nsimanyi abali mufuna abashakibo bayinza ogitwala no abaana bakuze era n'empapula ziraga nti zali n'abo avuddewo ebintu byonna birina bibeera inherited by abaana ate waliwo n'okusinziira ku ky'omuntu ky'aba ayagadde nti omukyala bw'aba owninga shares ne baba nga ba officializes obufumbo bwabwe n'omusajja era omukyala bw'avaawo era bw'aba omukazi ng'abirekedde omusajja era mu mateeka aba akola ki kubanga kiri kuyenga omuntu so kati bugenda maaso n'okubeera ng'otunulira ebintu bino I think family yandibadde evayo nekkakkana muko bandikakkanya kubanga omukyala ebyama agenda kuleeta bingi ate omukyala ali smart alina sente alina erinnya alina support ate naffe public tulaba kubanga singa zali yali muntu atalina gundi eno nsa okuva 2017 singa emaali ya Ssemwanga eggwawo etotomoka tubalabye wano abakyala emaali n'etotomoka but if you are saying nti ali mukuwasa buwasa abasajja bw'abanga ali mubawasa naye ng'abaana b'omugenzi batambula bulungi because essaawa zino mmwe muyingira bondi yammwe ebagata ne zali musaayi gwa Ssemwanga but if the kids are doing well then what do you care abaana babanga bakola bulungi basoma baliginga obulamu obulikkiriya baoninga estates wano mu Kampala then where do you get the guts okubayo commenting nti oli ali mukuwasa ali mukufumbirwa okitegedde ekintu ekyo because tandaba kweyisa mu mbeera eri embarassinga family nti oba erinnya lya Ssemwanga nti zali bamukwatidde mu loogi erinnya ligasi ya Ssemwanga enoneke no Mosh tusuubireyo nti family ne zali bayinza otuula ku mmeeza ne bajjawo obutakkaanya buno ne bugenda mu maaso n'okubeera nga buggwawo no bijja kubeerawo nga family zonna mu Uganda biseera ebisinga era nenze kyensuubira wemba ndowoozezza bulungi ndowooza nga zali kuba ye zali kyayagala bamutwale mu kooti babalaba nga kyakola kikyamu awukawuka ate nga tebalina facts zigenda kutwala zali oba bamuse oba bamunenye kati kijja kuggwawo kuba kati twate kyekyeddako erina kuba kooti okubataawula naye kati ogenda kuwabira muntu nga osinzidde nakuki Mosh ensonga za Bruno Betty ne n'omukyala woyo bamuyita erinnya lye linvudde n'omutwe is it Teddy? Teddy, yes, Teddy. Yeah. Ensonga zino ziri zitya nawulidde ku audio ya Bruno ng'akabanga agamba bannange Teddy mukwano tewandigenze oyo nno bagundi be bali emabega w'okukuba ebibuuzo ebyo byonna mazima era n'onkisa ndi waliwo ne bakyalibe ate abakulaawo ku New Vision kwenyininyini be bamubentega kakutaka Bruno oba baliyo naye bana ekikazi kinyirira naye kino kyongere otuyigiriza Uncle Denny nti tetunanya Bruno bannange ndabye abantu bangi tunanya Bruno naye bana ebikazi ebyo ebyanyasi bitu ogera n'okifuna oti n'obulano nga Mukama Katonda olumala okifuna oyinza okulowooza oba gwakisooseeko kati omala okifuna n'obulya ng'oyagala obuninga wano wetukolera era nze banaye bwe ŋŋamba abantu nti akasuwa ka laavu kaafa nga bagamba buli
nedolaba ye waliwo omuntu wakumalamu wallahi nogamba nze nkubuulira leka ti ono wetutuuse angodeni wano Kampala ebyo ebyana ebinama amabi n'ebyo ebinazinyashi olukifuna bwoti n'ofuna enamba nemwefula nga abali mu mukwano fe abaami otuuka nga wuli oyagala kiowuninga otya kikubirawo mbaga kibeere waka ng'omala okwiriba eyo n'okomawo nekifukamira kiti kiguwa ekyoguyanga kiri mu kanayiti wojje mu tawuni mu kibuga ng'akola oba onaasobola omuteeka ewaka ddala no gwa mutima gwa mukyala kuba mwebali babajje mu kibuga naye just ensobi gye nalabawo Bruno gye yakola kupapirira toyinza kufuna yamuvuga speed funa mukyala mu mwezi gumu ebiri ogwokusatu n'ogenda n'okulagi ne bakwanjula oba neokyala awo tulina okuyigawo simanyi n'emikwano gya Bruno bano abamuli okumpi kyovala ntera nnyo okugamba abantu bano abakubeerako because basobola okugaidinga muganda wange waliwo omuntu ng'ali mukwano nga tagambikako kyeŋŋambye Bruno tetumumunenya nnyo because ebikazi by'amabina wano e Kampala kifuna bwe bati owulira ng'ofa weyagala ogende kikwanjule ate being nti Bruno alina kulinnya twagala okuvimba Bruno avuga emmotoka ya bbeeyi ayagala okugira bwati ng'ekikazi ekifuluma nga ebintu biyiikayiika mbu omukazi tedi makeup artist awo kugazala ndi awo era bisinkanakoko ne Bruno okumukola ogumu ng'omu yakatuma omulala nga artist w'omugole mbu gye byava okutuuka ffe we tubirabira naye waliwo omuwala yalabikako mawulire gwali mwaka ki kubanoonya 2019 2 ndowooza mu covid awo ng'omuwala agamba ye bannanga anoonya Bruno abo batwesibako bakaceere lwaki Bruno teyatwala amwagala abo bakaceere tasobola batwala nze nkubuulira abo bakaceere bonna naffe tuli eno waliwo abantu batwepikira Moshi tolowoozaako nti Bruno yafuna omuntu atamwagala nga wenkugambye nti Bruno tumunenye ne tetumunenya nnyo bino ebintu bituukawo mu societies Moshi mulimu ebintu ebimu byotunuulira nga naawe obiraba nti nga biraga birina red flag gye biraga noba ng'otuuse ku bitala ng'olaba bikuba yero biraga my problem is ku Bruno nti the gas station gye yateekawo period gye yateekawo okugenda ew'omuwala lwobali obuzibu but we all follow the same basket oba truck fe abasajja tufuna abakazi abo ne batukola ebyo ebintu just obuuka bubuusi nga tunabagenda muteekamu zo nnyingi Moshi zenna ebintu bye neegendereza relationship ziba n'omuliro mu myezi 3 egisooka neze kati nakanakuze bukuzinga ndi mutaate ebintu ebyo tebiyinziza ku pressure kati kankubulye Bruno omulaba omanyi kirabika abakazi bano abalungi batusa nnyo ku pressure laki ekiwala sina kirungi nnyo nammwe mukisusa kina just batule mabega ate kati gwe abawala banyashola si mulungi nnyo nti ku face bannange yuuyo nti omuteekaawo nedda kasi omwana alina just behind kati oyo omwala oyo nga omulabitulwa okuba abeeraawo nti kugazala ndi bikikwekulawo naye nga wakisanze ekyoteraawo nga tekyekozeeko oyinza nokitwala otunuulira alinalubo wanooseka mazima omulimu tejja Bruno yafuna ekyana jesi mabega gyekikiinayo Bruno ensobi gye yakola egi nene mu maaso wano kisitudde China Celebrity Talk ye program kwatugoberera video jimpereka like yo sharing ate bwato je birwensonga njagala okujjokeza ati no celebrity squeeze gwe mukutu gwoika ebintu ebikwatagana ne abayimbi bo baselebo bonna boyagala obeeranga omanyako Moshi kati katukiwunzi ekyokunona ye ebintu kyakulimba twaswa bimuwa Bote ekisinga okuluma mu byonna era kyensuubira nti ne famire ya Bruno eyinza obutatuula negendako ne Tanzania mu Basangoma Bruno yagabira kimu omukazi ayagala dde kubanga oŋŋamba nti Bruno sente zateeka mu mukolo gwe yazeewola waliwo abafamire batagenda kutuula era mulinda okulaba oyo ng'ayitawo okugazala ndi nga ebbina liriweerere kubuulira kwagaiza kula brother tugeze oli brother wa Bruno nga ekikazi ekyo tekijja kugenda kyeyagala ate mangu nekikulagira n'omusajja omulala waliwo akayimba
sigwa soose okawulira nti sigwa soose Bruno sibe basoose kya kituufu naye nkubulidde nti Bruno ayinako abantu bano abalala kuba naye ayina abafans be because Bruno ali mu public domain Chege uliaganaga n'eki kikazi kigenderaawo oyinza osanga teddinge bina liggweddeko nogandi ate yawimbedde kati ekijja okumalako enviri ku mutwe oyinza okwesanga nga n'ali wasiza avudde mu vision group nga wamu okwata ne wanoga okuva nawuliriza ebigambo byonno Suna Bay ekiri mu vision yali amunnewaani wa Mary Nambwayo yali agundi bamuyita nno gayo omuyimbi yalimba wa Mary Opafarm ng'ensonga bitu bitabukamu alopa wa Uncle Ben haliwo yamugambire kakkana kumbe kakkana ng'ali kusumbuusa asuna waliwo pointi y'okuyiga toweeyabya nnyo buli kimu wa Uncle jangu otubuulire Moshi oba oliawo nga n'omukyala agamba Uncle ekituufu kiri nti ne bwenjira atya baatule tekolaki tekuliko muliro nga bwovanga akaga bisumuluzo bya office waliwo ekyokuyiga okusajja tweyabya nnyo nnyo buli kamu konna konna n'okabulira neiba buli kamu okitegera olina okwerekerayo ebibyo nga ggwe omusajja kubanga buli onakomya okweyabya omuntu agenda kumanya weakness zo ku weakness ezo wagenda okuyita by the way I normally tell people who do fall in love nti try your level best okumanya omuntu gw'oyagala weaknesses ze then ebeere your strongest point okumuyimusa naye ate ne balabe baffe bazuula nnyo weakness points zaffe okutusuula wansi so wali obuzibu kale mwebale genda maaso n'okubeera nga mutugoberera omukulu Moshi tusiibule katusiibule nga ngamba bino ebigambo eri Bruno oguma sigwasoose bantu babakoze ebintu naye kasitoize manyi kiba kiru nnyo okuyiga bantu bayise mu bizibu bingi nnyo waliwo eyagambye sasula looniyo guma waliwo eyagambye naye wofuna akuyambako ogenda wafuna amuyambako ogende Tanzania ofuna agende tebijja kukola komya abaana abali kambo wano nga balina amabina nga batutadde mu loosi amabina sige bufumbo sige bufumbo akomyewo ebyaffe batayagala atambule ng'anyuka kado kasalemu kawesolo district yakazindikire bamuyita musewani ow'emirambo yayimba akayimba nti mubalaba mabina kutiriwo naye siwe bufumbo naye si bonna nze waliwo kyaliwa nga akirina alina mabina naye nga kiri down to earth munyakole bulungi si bonna uno yagwa ku kizibu tusinkana olulala efiseddeni ne muganda wange Damba Moshi celebrity talk your program ate era tujja baga tuddamu ensonga bwe zityo zitambudde atakuumira mpeera agende maaso n'okubeera nga abankuumira ajagala okubategeeza nti gwe kuba oli muyimbi ng'oli eyo ng'okikuba ng'omanyi kyokola then Moshi wali okubeera nga promoting a music by the way mu show kimbozi Evening Drive Kampala 102.3 for Radio Kampala radio okay yes kale oyo nno ye Moshi nange wano ku BTN Media bwe masibudde mbeere bulungi ate mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.